ng'abakungu okuva mu mawanga ageegattira mu mukago gonna oba guyite non-allied movement bakuŋŋaanye mu lutuula lw'omukago guno olw'omulundi ogw'e19 ku mulundi guno nga Uganda ye yakyazizza olutuula luno era luyindira wali ku hotel ya Speak Resort e Munyonyo eno mu kibuga. Ate His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu BobiWine afuuse ssessota liri mu ntamu bw'oli tatoolye ate bw'olireka toolye. Kyagulanyi ono mu mwaka 2024 alabika yazze ettungatunga ng'emiwaluma ejjajja ne kade nanti yeewuunyisa buli omu. Ku ntandikwa y'omwaka kwennyini yalabwako mu kibuga ekiro bwe yali asuulidde omwoyo abaana abasula ku mbalama z'ebizimbe mu Kampala bwe yali abagabira ebyokulya okugema omutema mpola nanti bulijjo n'okuddiza guba mwoyo emigga giddiza ennyanja. Kyagulanyi mu kulaga obumu eri abaana bano yasalawo okutuula alye nabeera essanyu ne liba bukala wammeno nga n'oluboozi bwe lukwajja yayogerako eri ensi ku kimubagudde okukola kino. Abantu bangi nnyo obulamu bulemerera ebisanga nga bali ku switi era oteeka okugabana nabo okwagala kw'omwaka omupya twagadde era tukuleetinga awareness ensi emanye n'abo abatutwala bamanye nti waliyo abantu bwe bati abalina obuzibu bwe bati era abalina okolebwa plan. Happy New Year everybody. Katono nnyo obubaka obuyita wansi awo be ba Sweet Center abasangibwa ewankulukuku okumpi n'ekisaawe be bokka abajja okukusuubuza buli kika kya sweet wano mu Uganda ate ku bbeeyi ey'obwa Sseruganda. Omwagalwawo mutonere sweet okuva ku Sweet Center buli kadde gyali obenga kabuledda ng'amata g'e Kenya. Funa empeereza yaabwe ng'oyita ku nnamba y'essimu eri wansi awo. Ebinnya ebiri mu makubo agayita mu bitundu ebikola ekibuga Kampala byebisibya bannayuganda nga batolotooma okukira sseggwanga enywedde amanaabeemu. Nate kyekyaleese Kyagulanyi nga ne Nabugisi mufungize ajjukiza abakola ku nsonga eno baleke kudda mu byazirinda boobwanga atawamusiba emmere. Olutabaalo luno bw'ati Kyagulanyi bwe yalutandise wakati mu kutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu. Oli kujja TV Uganda. Bannayuganda bannange mwenna ndowooza mulaba embeera y'amakubo ge tulina mu ggwanga nga ssente z'omusolo zonna zikozesebwa okuyamba abagwira amakubo amalungi. Mulaba bagwira bagatambuliramu babaganye n'ogayitamu. Kino tekisobola kukoma okujjako mwe bannansi nga muvuddeyo okukomya eno embeera. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna buli alina ky'asobola okukola akikola okulaga obutali bumativu oba osimbamu bitooke oba osimbamu ki tekijja okujjukiza abo abalina ozitereza babeeko kye bakola. Zoolaga ow'ebbanja nga bwe zitalwa era tebwaludde n'olunaku olwasuubiziddwa ne lugoba. Abamu ku beetabye mu kaweefube ono baalabiddwako nga bakaalakaala n'ebitooke okubisimba mu binnya. Mu bo neeyaliko omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ki FDC era nga yavuganyaako ne ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga emirundi egiwerera ddala. Retired Colonel Dr. Kiza Kifeefe Besigye naye teyalutumidde mwana. Lord Mayor wa Kampala era munnamateeka omukenkufu Haji Elias Lukwago ye bwagenze okuvaako eddiba ng'abakuumaddembe beebulungudde dda awakaawe era yalidde matereke nabo. Nga batangira Lukwago eno abalala abakalabakalaba baali babunyedda buli wamu era ng'omulimu gwabwe ogwabaleese gugenda bukwakku. Kyagulanyi mu kusooka naye ab'ebyokwerinda tebaamuganya kufuluma wakaawe era baasiiba babunye mu buli kanyumero okwetooloola amaka ge okukakasa nti mpawo waafulumira naye mu kiro tewali yamanya BobiWine we yayita kufuluma. Baamwekanze enkeera mu kibuga nga n'ebitooka asimba buli omu ne yeewuunya. Balowooza tewaliwo ayinza kufulumira eno yinga abasakasiisa ow'endalika omukukumi era baakanya kukuuma nga bakuuma lubugo lubaale mubbe. Kyagulanyi omulabye ekimala kaakati koolabe ku kibanda yo
kati bali magere amagye ne poliisi bonna beetolodde bakuma Honorable Kyagulanyi aleme kufuluma ng'ate ye bad BobiWine already ali mu site. Nabagambye temujja kusobola mwizo si baffe ba political opponents naye bannayuganda bonna bakyakitambuza ate nange temusobola. Nyagadde just bakakasa nti nze original Kibanda is me bad man straight out Tadangala Kamocha real bad man. Minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire Kulisiba Lyomunsi yavaayo n'asaba bannayuganda okuteekako akamwenyumwenyu ku matama mu kiseera ng'abakungu abagenda okwetaba mu lutuula lwa Naamu bazze kuno. Ekyo nno kiweese Uganda ekifaananyi ekirungi okulaga nti twasanyukidde olutuula luno. Kyokka BobiWine yavaayo n'alabula abantu obutakikola ate nga mukambwe nnyo okukira enswera enkubeko. Mwawulidde Minisita Museveni nga bagamba mudde kumusinika amannyo basobole okumanya temuli mu kunyigirizibwa. Njagala obagamba nga temubisinikayo twake munyiige. Emboozi kangiwunzikire wano nkujjukiza okulanga nange bizinensi y'osobola okwettanirwa ennyo abaguzi. Nfunira ku nnamba yange eri wansi awo. Oli ku Jamii TV Uganda akuume.